kati emmwanyi zino muziraba zino ziri wano ziri acres ndoza zisukka 20 mu ziizo. Emmwanyi zino za myaka 4 n'ekitundu zigenda mu 5. Nazibalaga nga nzisimbiddemu n'olusuku nga nsimbyemu n'emiti egy'ebibala emiyembe ne ffene. Kati bannange mugirabe emmwanyi ng'etuuse ku myaka 4 n'ekitundu ng'ate ekyeyongerayo bw'eba yenkana. Kati tweyongereko mu maaso mbalage n'emmwanyi zino engeri gye zigenda we ziwereza emyaka 4 bwe zitambula. Emmwanyi entuufu ey'emyaka 4 n'ekitundu 5. Bannange mugiraba bw'eba ekuze. Ogiraba? Kati eno emmwanyi yakanogebwako kasookedde zitandika kwengera yakanogebwako ndooza emirundi 6 oba 7. Kuba emmwanyi kintu kyakulonderera. Balonderera guno ne guggwako kati gwasigadde ne balonderera kuno ne balonderera kuno ne balonderera. Emmwanyi kimera kyakulonderera. Naye olabe omumwanyi guno bwe gubala weight neegussa n'ogussa wansi. Bambi abamu mbalaba bagiwanirira. Naye kati abamu ku ffe weight esukka nnyo n'oba nga tosobola na kugiwanirira. Egimenyeka ne gimenyeka. Egisigaddeyo ne gisigala. Bwe gunaamala okuvaako emmwanyi nga gwezaayoko waggulu. Kubanga guno guliko kilo nga 12 ye weight eyo ey'amaanyi. Kati tugende mbalage awalala era bwe zitunula zino ziraba. Guno ogulaba nagwo bwe gwewese ogulaba. Kati nagwo gwewese. Tegwewese lwa kintu kyonna nti baaguzannyiddeko. Weight kuba guno omumwanyi guliko kilo nga 12, 15. Emimwanyi egyange ogiraba nagibikka. Girina n'obusa bungi naye nabagamba nze siteekamu kigimusa. Ogiraba? Emmwanyi bweti bwebeera emmwanyi ebeera yakulonderera. Kati omuntu alina okujja n'anogamu eno eyengedde. Kati kamba nnyonnyoleyoko ensonga lwaki nze nkola ebintu byange bwekyo. Mamadi Kakiiko eggulo nga byabadde abannyonnyola ku bikwatagana n'ente. Nti ente ziri zinusu bulaayi ez'amaanyi ennyo azitya. N'ayagala okugenda n'ente eyo eya wakati. Era Mamadi Kakiiko buli kyakola kyonna bw'atyo bw'akola. You can imagine it n'emmwanyi. Era n'emmwanyi azisimbiramu ekitooke, azisimbiramu n'ekintu ekirala. Nti emmwanyi bw'etabuka ekitooke kyali kyanjuna. Nti oba emmwanyi bwe zirituuka ekiseera ne zitabuka mulimu ffene era nja kugendako okwali ku ffene wange nfunemu. Naye ekigendererwa kye kikyo omumwanyi guno mugulaba bwe gwewese. Kati guno omumwanyi gulina ekyokulya wansi ky'amaanyi kuba nnina obusa bungi bwe nziteekamu. Nze siteekamu bigimusa. Ate era nabagamba nze sifuuyirafuuyira olw'okubanga nina barriers kuba guno omumwanyi laba guno muyembe guno. Kati guno muyembe ate laba ono avocado. Wuuyo avocado. Kati buli kimu kikola barrier ne kiziyiza obulwadde okutambula. Obulwadde ne buba nga tebwegiriisiza mu mmwanyi zo. Naye waliwo ekintu ennaku zino kyendabye sikiwakanya. Naye kati Kakiiko enkola ye abatuleetedde ensimba y'emmwanyi nga tugisimba mu straight line ne tuteekamu nnyingi nnyo wansi ne tuteekayo pipe z'amazzi ngiwulira bagiyita Brazilian. Nzikiriziganya nakyo era abantu bakigezeseeko. Naye nga bwe ntera obbagamba nti toteekanga bigere byo na ngalo zo zonna n'oziteeka mu mazzi olwo owulire bwe gookya. Osookangamuko kannaswi. System eyo sigirinaako doubt yonna. Naye buli nnimiro yonna gye ntunuulidde emmwanyi nto. Buli wonna wendaga system eyo ya Brazil. Yennyini gye ziva na wano abazisimbyewo ndabe emmwanyi za fuuti 2-3. Ekinene ennyo kye ndabye obuwanvu fuuti nga 4. Either banaazisalako oba eyo emmwanyi ekolera ku fuuti ezo. Naye kati nze guno omumwanyi gwange nga gw'ogulaba bwe guti oba ziri fuuti 8 oba 9. Naye nze emmwanyi yange ebala okuva eno n'etuuse eno nga bw'ogiraba. Kasita oba ng'ogiwadde ekiriisa nga kirungi. So system eyo sigidiscouraginga muntu. Naye abantu mubeere nga beegendereza nnyo. Kubanga nze Mamadi Kakiiko obukulu bwange buŋŋamba nti buli kintu ky'okolanga okikozesanga n'obwegendereza. Ekyokulabirako mu 2013 nasimba olusuku eka zaalinga 40 nga olusuku olwo lwa bitooke 1,000
zaali banana suckers nazigula ewa munywanyi wange eyo kulw'emityana sijja kwogera kampuni ebitooke byange ne bikula bulungi nnyo abalimisa bwe bajja ne bampa amagezi nti ekitooke kyo wano wekituuse ne kamala kakutanda n'okiteekamu ekigimusa kyali organic nga kiva eyo Brazil ti ekigimusa ekyo okikubamu bukubi nga mpiso okikubamu nga mpiso nagula eddagala lya miliyoni 3 oba akadomola lita 5 kabanga ku mitwalo 3 oba 35 ne tulireeta n'engula n'empiso zange nnyingi abaana bange bonna famire yonna nengisitula mwalimu n'omusawo nga buli ayitawo yenna atulaba kakiika akuba ebitooke empiso bannanga abakijjukirako ekintu ekyo mukijjukire twakubanga ebitooke byaffe empiso ekigimusa kyabanga kya green ekya gule ng'okikubamu nga eneetera okuleeta eŋŋo kambabuulire ekyantuukako olusuku lwange lwonna lwasaanawo ebitooke 1,000 acres 40 ebitooke byonna byafa nempita kampuni eyo mikwano gyange nyeera bajja kukitegeera nembayita nembagamba mulabe ekigimusa kikyampadde kikyakoze ekitooke kyange nebekenenya ne bagamba ki oluvannyuma ne bazuula ensobi nti empiso gye mwakozesezza yabadde mpanvu okusinziira ku kitooke bwe mwabadde mukubamu eddagala lino lyatuuse ku mutima ogwa wakati eddagala lirina koma eno ku migogo bbali kyezivudde zitta kubanga okutegeera nti lirise nga wayiseewo wiiki namba nga obungogo egyavangayo ogundi ono okwanjuluza olulagala olupya olwajjanga nga luvunze ebitooke byonna ne bivunda naye Katonda nga bw'atalekerera bantu be ebitooke byalinga bivunda eno ne bizaala abaana abato kampuni awo yaviira ku nninga nange nenva ku nninga okuva olwo nenjiga ekintu kimu toddiranga n'okola kintu kyekimu ng'okigezesa ku projekiti yo buli kintu kyonna sooka okigezeseeko katono bwe bakuwa nti no kano kantu kawooma nnyo kadagala kawooma nnyo tebakuseneranga kijiiko kiramba kyonna n'oyiwa mu kamwa kijja kusesemya osookanga n'oteekako katono kajiiko n'okombako kyova olaba nze kakubeere ku nte bwe mba ngemese ente wadde vaccine wadde nina ente 2 sirina lwenzikiriza veterinary doctor omu ageme ente 2 oba wadde bali 2 olunaku lumu era nzaawuzaamu batches nti zino ente enkulukulu bwe ziti muzigeme olwaleero zino muzigeme enkya naye zino muzikarantiininga okuva ku ziri kuba nina ekifo kinene na zino muzigeme olunaku kuba ekigendererwa kyange by lunaku olwokusatu nja kuba mmaze okulaba effect y'eddagala lino ku bisolo byange togemanga nte ezo zonna lunaku lumu okujjako ng'oli mu bya gavumenti babawadde jumula nti mwenna muleete tubagemese naye eddagala bwe liba liryo mitigate risks is the word buli kintu kyonna kye bakugamba kati olwali babagamba nti emmwanyi musimbe Brazil layini emu muyiseemu olupiira wansi bwe ziriba zifunye akawuka kajja kuziyitamu era layini eyo eri straight nga bwe mwagikuba nako bwe kajja ogiyitamu nze nabalabako abagendanga basitula emu ku emu nga bawa abantu bafumbise. I'm not discouraging that system naye nkugambe sooka ogigezeseeko kuba sinnalabawo bantu balina mmwanyi nkulu bwe ziti ono KR7 oba 8 ne 9 nze mugezesezza mugirabye mmwanyi ziizino nkulu kangende nefunyeeko ne kafeneka wetumala wano ndoke nkutwale nkulage ne process eno ku nnyana ku faamu y'ente nkulage era n'ennyana bwenzi separatinga ng'era ndi ku risk mitigation nti bwe bukeera ku makyango ente ezo omuntu aziwadde ekintu ekikyamu zonna tezirina kunyweranga wamu zonna tezirina kusulanga wamu zonna tezirina kuliira ku ssaawa emu zonna tezirina kuweebwa muntu omu zonna tezirina kujjanjabibwa na muntu omu oli ayinza okuba ng'omukono gwe guzaaza nnume